Waliwo obulamu abantu bwe batambuliramu ennaku zino bamuyita obwa shuwa nti mukayita kashuwa nina kashuwa. Waliwo obulamu abantu bwe batambuliramu nga ggwe tekigaana kubeera ng'otambula ku kkubo n'osanga mwana muwala omulungi n'akulabikira bulungi ne mugenda mu maaso n'empiki ne mwesa naye ng'omulabyeko olwo nga tomanyi. In fact nga tomumanyi. Waliwo obulamu baana bawala bwe batambuliramu ng'akeera ku makya n'ayambala bulungi engoye ze n'anyuma ng'abadde agenda oluusi ku dduuka gula kyakulya n'asanga omusajja n'amunnyonnyola ebigambo bye ne bimunyumira era ne bimuwulikira bulungi n'akulaga nti agenda n'omwami oyo ne beeyongerayo ne beegatta n'okwegatta ku lunaku olwo lwennyini. Temumanyi bulabe buli mu kintu ekyo naye olwaleero mbaleetedde eddagala oba mbaleetedde ekintu ekisobola okukola okwetangira. Abantu balina ebizibu, abantu balina ebisiraani, abantu babeeyambuliramu. Omuntu asobola okukeera ku makya n'agenda ku musawo. Omusawo n'amugamba ngamba owekinnansi sigamba omuzungu. N'amugamba nti genda wabula making sure nti omukyala gw'osooka okusisinkana weegatta naye. Omusawo omulwadde alinza obuuza omusawo nti nakikola ntya nti gwe munnyonnyola ebigambo by'ajja kuwulira era ojja kukkiriza. Kale naawe bagenda okujja okkulumba oluusi nga woba toliiko protection si nti wandiyagadde ogenda naye nga waliwo ekigenda okusindiikiriza okuba ng'ogenda bakweyambululiremu. Abantu balina ebisiraani nga ne bweweegatta naye bwegassi ebintu tebitambula, obulamu bwo bulinza okukyankalana. Naye tusobola tutya okwewala embeera bwetyo naddala eri omuntu nga gwe ate bambi si ze embeera z'okulonda ekkubo ez'okubeera nti kiggwera mu shuwa naye ng'obuzibu bambi bw'oyina tonnaba kuwasa. Kitegeeza okyali ono n'ono okyegatta n'ono n'oli. Kiri ku bakyala, kiri ku basajja nti tekiboola. Kino bwe kiba kituuseewo yenna gw'oba otomedde bw'aba alina ebizibu mukwano osobola okubiyoola. Naye ate bw'atya bwe nkugamba nti waliwo enkola gye tusobola okukozesa okubeera nga ebizibu ebyandibadde bitulumbagana ng'omuntu tumaze okwegatta naye tubigema oba tubikomya ne bitatuukawo. Omanyi Abaganda bagamba nti okugema kusinga okukola ki? Okuwonya. Buli bw'omala ng'okwegatta n'omuntu ng'omuntu gwe weegasse naye si mukyala wo wa waka, si mukyala wo nti girlfriend wo nti ndi mu relationship nina girlfriend omu yoyo, yes tetuli bafumbo naye girlfriend wange ndi naye yoyo gwe nnina. Oyo tomukolera eryo ddagala. Eddagala engenda okubabuulira tulikolera omuntu nga ye wakwendako bwenzi. Simanyi oba mumpulira, siwagira bantu kukola bwenzi. In fact sikyagalira ddala. Wabula lwa abantu nga bo banewe nabagaa tobukola ajja bukola. So what do you do? Abaana bo kitegeeza olina kubawumbulira like okuwumbawumba n'okubeera kubabumbulira n'okubeera ng'okola ki? Ng'obabuulira ekyokukola. So naawe omukyala bw'oba weegasse n'omukyala nga weegasse n'omwami nga waakamala okwegatta naye naddala bayitha wa bakyala abalina abaana, abasajja abalina abaana, abasajja temulina bugumiikiriza mugenda ne mwegatta n'abakyala abalala ng'olina omwana ewaka omuwere ate n'ova ew'oyo omukyala n'ogenda n'ositula bebi. Mu Buganda oba Abaganda balina kye bayita obusobyo. Ne weesanga ng'osobezza omwana wo, omwana n'atuuka okulwala obusobyo, oluusi n'afa n'okufa. Naye nga mbeera gye wayitamu oba embeera gye wakoleramu ebintu bye wakola ye yavaako obuzibu obwo. Waliwo akalagala bakayita akeeyooyo, akeeyeeyo. Akalagala kano ngenda kugezaako noonya ekifaananyi kye bateerewo. Akalagala kano eno osobola okukakozesa like bakakozesa okuyunga. Bakakozesa emigaso mingi naye batera nnyo okukakozesa mu kuyunga omuntu amenyese. So bw'oba osobola okunfunira akeeyeeyo naddala mu ab'enda ng'obwenzi bwammwe buli planned like buli premeditated nti tebuguguddeeko bugwe abadde akwana kakati ogenda omuweeko naye ng'okimanyi omuntu gw'owaako si bbaawo, ng'okimanyi omuntu gw'owaako si mukazi wo. Ojja kunfunira akeeyeeyo genda nako olumala okwegatta naye ojja kukanaaba. Awo ne bw'oddayo ewaka n'obeera ng'okutte ku mwana wo tewali kijja kubaawo. Ne bw'oddayo ewaka omuntu ono ng'oluusi abadde n'ebizibu bye nti abadde anyonya kweyambuliramu oba omugemi biba tebigenda kukola ki? Kukola. Mpoziko waliwo n'eddagala
abamu lye basinga okukozesa oba abamu lye bakozesa oba lyosobola okukozesa singa akeeyeeyo kano kaba kakubuze, wabula akeeyeeyo kankizo nti ne bw'oba okoze liri lye nkulagiridde n'oddamu n'ofuna akeeyeeyo osobola okukozesa eddagala lyombi omulundi gumu, kubanga kiri like tukikola oba bakikola naye si kyekiri awo nti kyamaanyi nnyo. Ekisingira ddala okutangira, ekisingira ddala okubeera n'amaanyi keekeeyeeyo. Ate ko kakozesebwa omukyala oba omusajja. Naye ate ino ngenda okubalagirira eryokubiri abasajja be batera okukola ki okulikozesa. Bwe weegattanga n'omukyala nga bw'akamaliriza bw'oti yingira ekiyigo bafuna we weewogoma nga bw'akamaliriza bw'oti ng'omukyala gweweegase naye si mukyalawo ate nga tomumanyi bulungi ojja kunfunira ojja kufuna ekibatu kyo eky'omukono gwo ogwa ddyo oba gwe tuyita right hand ofujjemu amalusu emirundi ebiri nti tu emirundi ebiri oyise ku kigere kyo ekya ddyo oba ekya right hand tuli ku ludda lwe lumu like w'omaliriza oyisaako ng'oviira eno ewali obugere buno obutini ng'odda eno ku nkoto like ekibatu kyo kiyisa wansi w'ekigere kyo omuntu oyo oba omugemye nti byonna byabazze nabyo byonna byali oba obigemye. Abantu abasinga mubonaabona naye nga temumanyi kibabonyaabonya naye ng'ekikubonyaabonya mukwano olina we wasonseka omukira wali tolina gusonseka mukwano olina gwe wakkiriza okuteekamu ekintu mu gundi yo nga wali tolina kukkiriza nga kyekikuviiriddeko oluusi obulamu bw'okubeera nga bubonaabona. Ebintu bino niyinza obyogera nga gwe gy'oli tebinnakutuukako nga tobirabangako era nga tobiwulirangako n'ogamba wa abo babeera beeyogeza bweyogeza tebiriiyo mukwano ojja kumala kulinda bikutuukeko olyoka otegeere. Kibi nnyo okubeera ng'oyigira ku nsobi zo, okubeera nga abantu obabuulira naye nga ky'obagamba obagamba munnange nabeera bwenti ne bwenti. Nedda, tokkiriza kubeera bwotyo ne bwotyo, tokkiriza kubeera example eri abalala. Yigira ku nsobi z'abalala. Ate ababeera bakuwabudde kkiriza okuwabulwa kw'abalala. It does not hurt okukola ekyo kye mba nkugambye, naye tekikolebwa oba tokikola ku mukyala oweewaka, tokikola ku musajja oweewaka oba omusajjawo, tokikola ku muntu oyo yekka gwe tukakasa nti simwagala oba tetulina relationship just byakweryamu bweri namusisinkanye gyo sinnamukakasa nkyatagala wano ne wali sinnaba kusala wani gwe ngenda kubeera nga nfumbirwa oba nga nsetolinga naye down. Ekyo lw'oba obikola oba lw'oba onaaba eddagala lye nkulagiridde osobola okulikwata n'oliteeka mu kasawo ko mu kaveera n'ogenda nalyo mu mikolo gyo. Wegiggwa yingira ekiyigo naaba mala flashing amazzi gagende. Oli tegenda kumanya nti wanaabye eddagala. Tambula ddayo ewaka awo buli kimu kijja kuba okiressaawo we muba mukikoledde teri kijja kugoberera. Naye mwetikka ebizibu bye mutamanyiiko mutwe n'amagulu ogenda okulaba ng'obulamu bwo buggwaawo buseebengera omuntu yali obulungi ng'ebintu biggwaawo otandise okubeera obubi. Mubeera bulungi Omukama abankuumira abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.